Zola twabadde we gundi corona tuka ku muganda ne mugamba mwana goli muganda wange. Abadde muganda kumala ebbanga beki bino bakuteeka. Yo yaka video bwina nabuuza ne mbuuza abana mumanyi gye nvudde noono. Lwaki mwagala otufuula ababi? Kubanga ffe tujja obba ababi. Aye bagambye mu ka video mbo mujula mbo atwagala kaaba. Kubanga omuntu mumanyi. Shalom omuntu mumanyi. Tano wange. Stegeera. Aye ntano wange nze n'ababana abamusabalabanga. Nga mukyali eri. Tetulina nnyo gye twali naye tannabafuuka kyali. Abaana bamusabalaba. Negwe nga kyofa oteekewo olutalo wakati wa Alien ne Mutwa. Nze nfuna obuzibu ne Alien. Nkubira essimu. Nga Alien, omuntu wati ne wati akoze wati ne wati. Isn't that respectful? It is. Njogera ne mukama we ayogere n'omuntu. Nga manja kwogera nabo. Stegeera. So, violence mwana si bintu byangu nga ebalowooza. Era si birungi. Shalom, n'ensi ekuze. Ensi ekuzeemu. Abaana babeerangawo nga bakambwe nga mwana nze simanyi n'abaana boogera. Omwana ng'akoona basirikale n'ayokya paatulo. Bali mu Uganda wano. Kati gwe oli eyo olina gy'oyogerera naye ng'oli wesite. Ng'asooka ogerera wonna esite wonna watuuse ng'asooka ogera. Sikuzoleya bantu. Nere waliwo bavumbi baawo. Ne gwe okimanyi no bavumbi ddala be twali tumanyi. Baaliwo. Bavumbi nnyo. Abo nga we bali. Kati ensi ekuze mwana. Ogenda gira omuntu mwana yakuleke. Akulinde. Abantu bangi bo balowooza mu ddagala lyaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batera okutubuuza teminayo nakyo family planning. Ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola okugukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate ne zintiisa ni muti ono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affectinga reproductive system ate mbofu n'ebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga oyagala okuddiramu okuconceivinga tekikutwalira na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256. It's happening wetugamba kastori ekigambo it's happening menya oli ku Shalom 256. Don't forget to subscribe gwatanaba twaweza emitwalo 2 thank you so much twakaweza kyona jigura mu January yakatonda atwadde omukisa ngekuze mangu 2 Nalika mu January nye kati masavu merere myezi 9 abantu balaga bakyagala gwe subscribing akade kaseeko ofunye notifications on nacho tekayo nze Shalom Haddad Kawese yakanda bogusose gwe basiba mu covid yayi nebizibu akafune simu nze Shalom lero sirinzeka ndine mudura divairo yes sir choka wakala utamanya mbo yane fujjo asina fujjo chemaira tonda ko mukatambika fujjo nanti ne abantu batugamba obo yagale gali mu Kampala wano
ng'oli oyagala gaali Mudula kabaka w'eggaali mu Kampala babalimba ana babyogera bayimbi nno ezina bakyali baffe abatonotono bebayita eggaali bano bwoba otambula nabo teruba na ggaali ate era ffe newetuba nga otusanze ffe tetuba violent era twewalira ddala violence ebya violence obivumirira nnyo n'amaanyi kubanga tulina abantu betuba tuswaza kati nze batano bange abasinga bali mu ghetto structure abamu abasinga bakyalibo kuba tuli bantu ba ghetto so kati bajjeno baffe Damulira Major Emma tubanga ate ababaswaza so yoba ffe tetubeera mu violence era tumwewalira ddala mmwe oyinza obba gwe nga ggwe oba n'abantu bobbo nga tebaagala violence ne waliyo ate abalala abagamba kuba katulaba mulya tulina ekintu kye bagamba ffenna katiwo abantu kyebakozesa kulya nabagamba Gaza lipanda kyobagamba ffe tuli beeripanda era abasinga batano baffe ate nebyokweyawulamu ebyo just eri ebeera dipoti nga wonaagamba nti ono weeripanda asangibwa wano ono w'Egindi asangibwa wano ne Gaza nnyingi si kifo kimu kye bayita Gaza nnene. Gaza is an inspiration from Jamaica Vybz Kartel kuva eri ewaabwe so ozajja nze omu kubasooka yasooka tuli babi mu Gaza Kawempe Empire babinga Gaza Uganda Empire it's all over. Gaza can be all over. Esobera Embalala esobera Kitigumu fera tukayo batano baffe babeerayo nga bakulinze Embalala tayinza bbaayo Gaza bali tebalina laba Embalala tesuubira mbu Embalala asobola bbaayo Gaza gye bali ssebo abantu buli wamu wessebo we bali so mwakijja eri 99 ebitundu 99 wana Uganda ate era ogenda Kalamoja ngera waliyo ababibaayo nga ye Gaza yaayo ate nekigambo lipanda ekigambo lipanda kitegeeza ki lipanda dipo y'abatano baffe nabo bali eyo dipo kyekifo w'obasanga ekulu mpola mpola bakati era ebyo tobyogerako oba tobimanyi nange era sibimanyi mba sibitegeera mba sirina byogerako mpola mpola ogamba otya Mudula ndi bulungi olyekyashala we bali kusaala bali nosala man pesi yatugamba kati Mudula mwangu okuloga ye bikaseera adda muswala adda ku bya Allah ate ng'endongo yeetaagamu okwetambulirako ate era Allah yamaliriza buli kimu kubanga era ne woologa n'ogende w'omusawo era akugamba nti tugire mukatusabe Mukama akole ki Katonda akuyambe yabimala ajja solusi ntino amajini ago galina engeri gye gakulagamu ntino bigenda kwanguwa ne gakusembereza riziki yo okumpi nga Mukama waba ayagadde waliwo abalogera ewamu nga n'omulala wayogera omulala ng'afuna ng'omulala tafuna okimanyi ekyo nga mwena balogera ku musawo omu naye ng'ebyono afuna omulala tafuna ate ogenda ennyo mu malogo gafuga abali gajja kufuga bakulabe bulabi nga byokola bikuswaza bagamba omusajja omukulu biki bino byakola naye nga sitaani yakufuga ng'endogera yeri mutuma mukati kola kino kyova ffe twekwasa Allah omu nannyini bitonde byonna nabeera nga tufugira wamu ffenna n'ebitonde byebyo ebyo byonna eddogo lisobola okunkwata nga bakuloze bw'aba nga ayagadde Allah nga akkiriza era ekyo kiba kigezo okuva gy'ali naye ate terisobola kunkwata obudde bwe mmala nga neekingiriza nange ne musala mugamba Mungu nsaba obulabe bwe buti buleme kuntuukako okuva mu balabe bange bunkingirize naabo kuyingiriza tulina edduwa zaffe zetusaba nga nkimanyi ng'omubaka sallam yaŋŋamba tewali kiyinza kutuukako okuggyako okufa we kuba nga kwatuuse kubanga okufa we kuba kutuuse tewali asobola kukulindiikiriza bizigadde bisobola obbaawo
nga Katonda akkiriza naye ng'abantu balina kwerimba nze kati n'ogamba namula n'agamba Mudra katali era we yandibadde kituufu oba oli awo nera Mukama yabipima okubeera wanene wendi n'ebbanga lyemmazeewo si kyangu okusinziira ne music gwe nnyimba Shalom kitegeera nze nnyimba music w'abantu gwe ndowooza mbu abakolera naye si ye music gw'ogamba nino ngenda muyimbira omulembe ogujja nagwo gumubeereko biki naye nga tukikola for business naye nga n'ebyokuyimba tubimanyi ate ani yayimba kimuli kyange gwe kennyini ani yayimba inside ayimba nesaa kunya like oba obisobola but you do what you think is good for the business kitegeera so Mukama ye namba emu namba 2 namba 3 paka ku 10 paka ku 8 paka ku bukadde bonna mu billion yekka. So as you're making a song oba ne target audience yo mutwe mbu this song I know is for this specific kind of people. Yeah Tokuba mbu oba lunakwatayo ba analugwamu ya analugwamu kubanga tosobola tutandikira kyekimu kye tugamba nti woba oyagala kuba international you have to start with your local fans. Bantu bo banene be bakwagaza abege walala fe twalikawo ya 2 twayimbanga obuyimba abantu nga bayimba obuyimba bungi twagenda olaba nendaba ka video mu State House ng'omukulu ali mu kudigida mu lyayi mu 7 kuba abantu bali bazza bikinga mwali bali mu kudigida mu lyayi nga yatuuse muki ng'atuuse mu State House mu yayi nga waliwo n'abakuba edda nga tetufunangako video zaabwe nga aludigidamu kitegeera ozoleeta ebigambo ebyenya mujja bulimba lw'oyimba oba ointroducinze ebigambo ebipya ebitabaddeewo edda nga tumanyi omuntu aba ayimba nze maama nze gundi eyayimba mpooma sima nkola ki watandika na muyaayo n'ekikwatayo nojja no credit ya Bad Black ku muyaayo anti yeye akyogera mudamya n'okifulamu ekigundi oluyimba nekikwata n'otongera n'omba lwayimba ano nga covid yawedde omushabadi kati ekigambo ekyo like oli atula n'agati ekigambo ng'ekyo oyinza bbanga okijjeewa okushabada bigambo byaffe bya kijuwaji bibeera mu nnimi zaffe za mu ghetto twongerawo buli lunaku abaana baleetawo ebipya so we adopt ekirungi ebiba bizibu era okutegeera kubeera bwe ngamba nti oshabadero muli eri Shalom ng'omuntu ategeera opima munagamba okushabada kati anaategeeza that people have different meanings. Yeah, music is art. A mistake is a mistake in art, every mistake in art is a design. Is a design. So people want different designs. Tovola nenyanya abantu bagamba bayimbi b'ennaku zino tebakyamanyi kuyimba bizibi ekyomulembe guno kyekiriwo kati kyekiriwo tebakyayagala biri serious abantu balina ebizibu omuntu agenda kumakya n'afuluma naye ng'obuzibu yasuze nabwo ng'ate akimanyi tebugenda kuggwa leero bankya bukyaliwo nga bwe buli so kati abantu babaleke anti abaleke ne bati ndaddu process omu kubaleka mukifunidde kati mujjula abaana kati bamukola abaana bayimba ebintu ddala noga kati waliwo no jebbi ono oyagamba Bikira Maria ani ombedete omupya linyagandamyo naye munaye tano waffe omupya nti mukwano gwange munaye weeyo naye abeereyo waabwe era naye munaye kwe yavudde ne mumanya naye kati olaba kyemujja atwala music maaso ekyo like with that kind of creativity is it called for in the industry? I think kati in the industry abawuliriza be bajja ne bagamba naye bannaye Arsenal egobye naye ebadde terina kugoba esambye bubi naye yo Arsenal ebeera efunamu nti ebeegobye efunye wini yaayo kati omuyimbi ono ye mwabagamba nti biba kale tebijja oba oli awo biki bikinaffe bye tuyimba bye tuzze tuyimba kubanga liyinza okubuuza mbu gwe amanyi oba mukyala abo wayero wange wabbulaka kyako bitegeeza no much meaning ne market kasite bireceiving nenfunako audience ebeerako awo nenjogerako kuba ennaku zino si buli ayogera ekintu mbw akitegeeza si buli avaayo n'agamba gundi nja kukuba mbw aba asobola
naye kati internet we yatutuusa nti buli omwasi okwogera nti gundi nja kukuba gundi mwandabye nkunoonya biki kati awo wetwadda naye ng'abakulu aba bakuzeemu bakiraba buki baba bakiraba bubi kati omupyentipieri wootamunenyeza nti ye taba kuyimba ebyo oba oli awo mwandibadde temumutegedde abantu bayimba ebyamagezi lipipazo nga yayimba bwe yava ku kuyimba genda ogule emmotoka oleme kufa nga toguze emmotoka lwe luyimba lwe lwemwasooka okwagala and it didn't make too much meaning because genda ogule emmotoka oleme kufa nga togule emmotoka nakulaga wakiri ettaka olusooka olirekoeki olireko ogule emmotoka naye kati osanga kati abantu abasinga bana baifula mbuli no bategeera nnyo agamba ogula oky emmotoka nja mmotoka kati woddayo ku nkudi nadda ng'amaze ebbanga ng'abuzeemu n'agikuba era paka kati ayogerera ku nkudi kati bannayuganda kati twenenya twajaniriza nga tetumanyi kijja ennaku naye kati atutta bussi era tugamba kaya senga twagaanira wali mu kusooka sinnamugira anti kati mukama kyaba atadde tolina kyosobola kikolera oluyimba olwo temwalukkiriza yalutukaka yaluwogererako ebigambo bingi nedda tulina okuwuliriza oluyimba lwe lwabayingira ye yazikuba netuula nebayingira nebasimayo naye mujula tetwamanya mbu byagenda okuzzaako agenda tukwata bw'atyo anti naye abatamanyi nti agenda kati waliddako ebakapya kalina ne byatinamu mbusiyasiyaako giweeweete bannange liri pazo bannayuganda twetonda tusonyiwe anti yabagambirawo ye kojja naye twagala mwetondera pazo kojja ate naye wafunira wagenda ku stage abantu bye baagala mukama atusonyiwe bannaye nakati wengambirawo muli wembuuliza kyekiseki nga president kwana abayimbi oli agala okuyimba nagamba olaba alibo bapazo baayitawo ono omupyepyeti yayitawo nange kandije mmokkole empitewo kati omwana gwenda wali like 16 year old baana bato kakuba omulabbino baana balina mu high school bagundi aba baana nabo bansanyusa kati buli amundu yabyanyumirwa babayita uzikadayo 19 simanyi biki bisi anti balina group yabwe eyo yeddako nze gyendaba nyenga kuba pu negasammuka tolaamu kati president already beesetingiddwa ate mubasita kati ate olaba abo bo ate bo bajja mu nkuba ndala enkuba eyaabwe yali ndala Shalom si yene babbo tebabiikirirako kati eŋŋamba kati ekyo tulaga wa abo Bamerica abo Bamerica bawizikidayo batwaye nga baby simanyi ba extension balaba music waabwe ne video ze bakwasa simu ozira bonna beesala ebikumba bakuba ebikumba kati ayo bagamba nno waliwo yabagana okuba obusuuti kababukubira eddala abo Bamerica naye ekisekinga ekifaanyi ekibi kubana amugija emirala abata abajja Tracy Melon we bali abakyayimba ebyo ebintu byemwagala Eddie Kenzo we bali basaha sayeba wininwaji we bali abantu no bakyayimba nebintu ddala ddala okuba kale era nga woogambye ndabeera abantu batandise otabikamuko osanga omusajja omukulu nga naye ataddemukko ogugamba ayitewo mwana mukama atusaasire naye nga industry webezze seera ebisinga waba wazibu wakulekeka kati olaba ffe twajja nga tuyimba ebyo ebyokuyimba nga rap singing abaana ne batandika obbimba bonna basinga bakola ekyo bw'ogezaako okyusawo okyo olusi tebabyagala nnyo bakwagala wali eri agala twagalamu ku muddo wa balobalo ombuuza balobalo kitegeeza ki kati gaabwe kaseera buyimba lwoleeta otwayo ekigambo ekipya balobalo I think music is art. We should just enjoy the art. Kubanga n'ennyimba zetuwagira eri Despacito kitegeeza ena billioni 8 yesinga ku YouTube yatunda units zotamanyi tunda nnyo naye tetubimanyi etegeeza mudula omuntu asobola okukuba international ng'akozesa local language ye mukama waba amusasidde lwakuba kati ennaku zino oluzungu luli abazungu batulekerangamu nga bagamba Afirika tebamanyi luzungu biki naye kati baagala okutegeera ku bigambo by'oyimba mu bazungu baagalamuko okutegeera naye nze navaaka wano nga bansasudde sente nnyingi
nga ngenza nakuyimbira mu kasaawe ebweru wa Uganda twagenda Mauritius ne Seychelles nalukubanga kasaawe nga nze muto omukulu oguliko naye ngoma nga bwediraina nga gye baagala ayita balo nga kyebaagala naye nga oyimba balo bagamba kobeeyo naye nga tebamanyi kyekitegeeza naye nga kibanyumira. I think music is just music. So language has never been a barrier to good music. What is music? For the primary definition of music, an organized sound pleasant to the ear. Organized sound pleasant to the ear. Music teetaga na bigambo. Wetwakubanga ba arakeli nga kojjukira mu luzungu mu luyimba. Baby boy nze yaŋŋamba musiikira amagi we baale bye twayimbanga. Music is just music. Omuntu asobola Gangnam Style. That's music. Music is more of the instruments, not the lyrics. Lyrics are just plus. Okuba woti, this is music. Chobola alimu a cappella. So yimba waneno akapera wano. Anti kati oyina talent nayimbako ne binnema. Nakuba pandemic ne bangaawo saaka tojja gifunamu kalungi konna. Mu myaka gye twatoberamu. Covid awo nakati kati wakyali wange yaŋŋamba buli muntu afunye ssente mu Covid. Abebe nakuba 0.78 nanga nekuba yaka pandemic. Nenkatuulamu. Mugamba nakuyamba ne batabiwulira. Nakajjayo nga saagala bakakozese bannwanyise bajja kambala nabayogerera abayimbi koyogedde wano bagenda kunoonya nabijja byonna tona osobola kajja mpozi nga producer yakoze ettima bwe nakalekerako n'akata bw'aba alina omutima omubi ogwo ogutali gwa kizadde ogutali gwa seruganda baali bakasuka nnwanyisa nnyo nga tebaagala nga bagaswa kuyimba basinga okunwanyisa balwana bannwana naye nga talent weeri Mujjula okoze abayimbi oba ocontributinze ku nnyimba ezimu wena n'abayimbi booleese nga tugamba Mujjula amuleeta for example I would say Ava Peace namukolako interview nanga Ava Peace nanga Mujjula oyo Mujjula is a great guy I love Mujjula mpandikidde akoze eki impact yo y'amaanyi ate ku bbanga lyobaddewo ettono olajja kubuuza Mujjula what has been your secret kiki ekifuula Mujjula okubanga wanjawulo ku bantu twasanga ku industry. We have laid a break to other talents. No, naiga bakendezeko naiga nemanya nti nno omukisa guva ku mukisa gw'ogabye era n'ekyofuna kiva ku ekyo ky'oba ogabye Mukama akuwa okusinziira ku ngabayo. Mwe Mukama byakuwa Shalom olw'okubanga wayambyeko omusibe okuvaayo nga Mukama ye agenda kikuwa kubanga omusibe tagenda kukusiima kimala naye Katonda. Yes, bw'oyiga ekyo nti nno leero wendi enkya siriiwo sijja kisobola nze nsobola kugereza Alien we yajjira nga bamumma okuyimba nga tugenze naye mbagamba ttano wange alina oyimba. Alien yali ttano from day one. Alien yali musajja mujagujagu we yajja naye yapimamu n'agamba bantu kyabayinza okufuuka mikwano gyange mu industry. Yes, era yakubira ku bantu ab'enjawulo kababe ba Atini nange kennyini nankubirako netufuuka ba mikwano era ne ka restaurant kaffe ke twalina e Makindye bajjanga be bamu kubatusupportinganga nazeeta abaana be ne bali awo kiki era nakubonga obonze ne mutambula ne mugenda ewantu ne mukola ki nakuba mu bbanga tono nga Mukama wabaakoze omukisa gwe n'afuuka omuntu ow'amaanyi osegeera ne mu kufuuka omuntu ow'amaanyi ng'era kyali wange nze abadde unrespectinga ng'ogyeko bino ebyabano abaana abamu babeera nabo abaagala okunzolera ate be tutajja wabudde kuba bo si yooli ng'atuwa respect
ngera namuyita nako ne mugaye njawo nyimbireko wano eno sigumu 7 najja omwoyo bufuta butono naye ngajja naye nga si ye value ye. Naye because mwemanyi one on one. Tiwali obaddewoko mu kaseera bwe yakwetaagira. Kyova olaba nti oyo obeera omuyinawo ng'omukwano gwo. Oba oliawo mu maanyi g'alina oba oliawo alina kyasobola okuzannyira naye mu maaso awo. N'akikuggukiza. Kati Ava Peace oyo yali kyali wange nnyo nnyo nnyo. Era mu bantu abamumanyi mu industry nga mmanyi nnyo. Ava? Yeah. Nyinza obba nze zimumanyi nnyo 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 naye nga ye ammanyi nnyo. Era ne tukuba n'atuuka ekiseera okujoininga Jeff. Nagamba njagala kujoininga Jeff. Soka ne tutya kubanga Jeff nga omanyi namba tunaakola tutya ne Jeff. Nagamba no, he's a good guy. I talked to him bituuka yatayagala kukola nammwe. So tano wange Mangere ne Ryan ne bagendayo. Ne basinkana Jeff. So they started working. Nze n'okujjayo ne ngamba manyi bakole speed ya Jeff nga sigisobola. Kali atambuliza ebintu. Nga I'll be lagging them. Nga I'll be lagging. Time when Ava w'amaanyi nnyo. She's been training more than myself. She's been doing a lot of songs. More than I've been doing myself. More than I've been releasing. So w'amaanyi kati. Mbeera nga nkimanyi ekyali wange w'amaanyi. Kati ate obuzibu buba ku ye singa mba musabye favor n'atagimpa. Muga Ava njagala onnyimbireko wano tulabe. Yeah, our judgment naye ebeera egenda ku judge gy'ali. So ekyange mba nakikola, judgment ebeera ku side ye. Naye Vian kyali wange nnyo. Nnyo. Namuyambako ne mulaga ngeri ki gye tulina okugira okukolamu ebintu biki. Naye n'akola akayimba ke ne tukapusha ne kayita. N'abaako yatuuka ne bamumanyako nti Vian yayimba ngenda kwagala ntensi eno. Yayimba Boss Lady, yayimba akali kakuba nnyo. Nti naye kwali ku bantu bange. Winnie wa Mami ndi naye newenkera ku makya nga siri naye. Kibeera kya bunafu gy'ali weerabira nti nawe namuyambako. Tulina ne Mimi Kampala naye twagamuteekako mpola mpola. Kikuyamba like within the span of your time you created around 10 people or 7. No bango retiring there. When you need something from them balina okuyambako mu ngeri emu baki endala. Baba now my question here comes. Obadde Ava Peace kyaliwo omuyambyeko okutta Winnie wa Mami ataali muyimbi omufudde omuyimbi kuba gwe yamufuula. Gwe alinga taata waabwe. But these two people, I don't know if they are teams or bonga as individuals, they are at loggerheads. No, they are not. It is done. Gyaliwo wabafunanga misunderstanding nga womanyi misunderstanding nene biggwa. Ava mukuluko, so she moved on. Nsuubira okuba nga ategeera osingako Winnie kuba mukuluko ku Winnie ne Winnie ne tumutegeeza. Ava kikyali. Ava muntu waffe gwe talina kubeerako ntalo naye. Ali ku ttiimu yaffe. Teri kinnakuwazanga kuba na lutalo la muntu mukwano gwange. Oba gwe nali mbaddeko naye kinnakuwaza nnyo. Ebiseera ebisinga omutima gwange gujjukira nnyo kizibu omuntu oyo mukolako olutalo. Kizibu. Wallahi by all the might Mukama gy'abampadde omuntu oyo aba nnafuye. Omukolako olutalo wemba nali mumanyi. Mukwano gwange oba yaliko mba njala tubeereyo. Wagula omutima mwana mutima kintu kigonvu. But that's because it is your nature nga gwe. Ye nature yange
nene abantu ffe tuli basiraamu siraamu tebutukkiriza nnaku 3 ng'okyanyigidde omuntu banange nze ne mukabuli nja nenkujjukiza nga bakuteeka negga ogenze naye manyi olina kyewankola akati obusiraamu ffe tebutukkiriza kubanga obusiraamu butugamba kisooka lwaza ggwe nze asibye obusungu kikulwaza gwe mu ngeri gy'oba tolaba kikulwaza mutima gwo kigulwaza ekiba kikunakuwaza wafuna akalungi kikunakuwaza nga olaba munna afunye akalungi ayisono gayi era yafunye akalungi ako wayambuka kikunakuwaza wabaako watuuka wootanaba kikunakuwaza ensaalo ofune kati mujjula omutima gwo gwajjula eddiini tumujjula biramu perception ya ddiini obudde ku ddiini neera kyekituufu shalom nze nkubuulira kati ani gwowalana embalina bangi waliwo bba mujjula abantu nga allah njagala olugenda mu kabule maze okumbuza mani rabbuka alikitabwa mpanika omukono ng'emalayika nina omuntu ono muntu aliwa allah nina omuvubuka gwe njagala allah alina otulamula ogenda kati oyo ye ndwanika omukono omujjula ekirungi toli musiraamu siri naye singa oli musiraamu kati abo allah tagenda balabako nga mulina akakuku tagala tusembereza kati bagenda sooka babookya akakuku kaggwemu mu mutima gyammwe naye nga naye banamwokya tujja guma nga tuli babiri bw'abanga allah ajja twokya abantu babiri n'omuvubuka oyo kubanze nze neebuzo yange olugenda mu maaso ga katonda ye bali kunjagala nkobaza ompadde obulamu soke neemulugunye lwaki wanteeka mu uganda ekyo amalo kinnyonnyola mugee kati nkuloopera omuvubuka ono andabize ennaku ku nsi teri nsi enyuma nga uganda muganda wange nkubuulira uganda ngaeyo kya uganda enyuma ng'oggyeko ekyokuba nina abantu babeera yala uganda enyuma tambulako mu nsi endala ntambuddeko uganda enyuma uganda ejjudde obulamu wallahi ntambuddeko uganda tuteeke ebbali ebyobufuzi tuteeke ebbali biki uganda enyuma bwavu bwokka bwe busumbuwa senga tugonjola ensonga y'obwavu teri kibi nabyo omwana aguze n'emmotoka yono omusajja Elon Musk bayitaaki emmotoka Cybertruck nabyo omwana na Cybertruck mu Uganda wano baziina sente baziina kati awo wali obuzibu there is a margin wakati w'abalina n'abatalina income inequality naye tujja kugumiikiriza tubeewo mpola bajja bikyusa mpola nja kugumiikiriza ekimu kyonna nze njagumiikiriza anti mungu yandaga nti kyabataddewo yaba akyagala bwati so n'okukkiriza katonda kinyambako obutemalirya budde kati mungu akukkiriza okuyimba ng'oli musiraamu awo nsobi si kituufu naye tulina bakulu ba abayimba nga basiraamu Haji Aruna Amiri Sengendo byonna si bituufu tebabikkiriza tebakkiriza kuyimba ng'oli musiraamu jasikka noonya mbunoonya naye nze n'okulitayalinga naatera bagala va mu ndongo nkole ku birala ngezaako capa ebirala anti ekituufu nze mukama yantawakaza kamumalako nnako ennina ate manya nti neera bijja kuggwa naye mba siriimu mundongo ate kati wano bojja osigala ng'owandiikira ajo ga mujjula njagala kupeeniyo era tokera ku makya kyoga yesu yakera ku makya n'afuna badisciple 12 yakuŋŋaanyanga omwomu etujja tutikingako kimu kati omuzira nguvuddeko nkyali kuwandiika nja buvaako ndi kubwa manager tuuke mpowe kati nteerere kati anti mbusiraamu osoma nga boogera ku mwenge bagamba n'atisse ebbidde ku mmotoka naye alina omusango webale nnyo kyova beyadiita eri ku mwenge gwokka teri ku ndongo omwenge bwagwawula nange awandiise mba nina ebuzibu course bandibera direct mu kintu naye maaso lwatugize naye ng'omwenge gwo guli gwokka siraamu abagunywa mmwe mumanyi ate
enzikiriza endala tetuzinako tabbu kubanga ekyo batusomesa lakum dinukum waliya dini. Buli muntu asigale mu ddiini ye. Eddiini yo neyange yange buli omu yakola ki yamanyi. Kaakati awo tetugendayo abanywa nga ddiini yaabwe bakkiriza isoke. Bawayo n'abalokole abanywa nga ate bagamba abalokole tebabakkiriza kunywa. Bakunywera ddala kati abalokole balina kunywera ddala omwenge ne bagunywa. Tuve mu byeddiini. Yesu tudde ku nonga yatulese. Mudula, violence asusse mu industry yammwe. Nkiraba nange. Nkiraba. Ate nga tufiiriddwako abantu bafunye obuvune obuli permanent because of violence. Yeah. Na interview nakola omuvubuka la basigitanga waliwo omuyimbi amukuba afuuyisa mu kaveera. Ekyanji nkozesa senga omuyimbi yali agaanye omujjanjaba. Mugambe kwanza soka nyega munne musajja ono wamukuba. Naye asaba buyambi. Ekyatuyamba omuyimbi yawuliriza kakyali mu kumujjanjaba. Ngali mwana naffe bye twewala ebyo mwana. Ebyadala omuntu akulaba n'akuyita mu ddongo. Ninga buli kimu obadde okiyina ekisobola okukola obulabe bwonna obusembayo. Nebye twewala. Kuba mwana ng'ovudde ku ekyo n'amateeka mateeka. Tegakola. Togenda lulumya munno gw'ogame mbuno. Pozi mwerumize mu by'ekijuwaji. Ebyekijuwaji bye birwa. Eyo magezi. Nga public tetegedde. Naye kati gojja ova eri mbuno simanyi olesa eggaali yo simanyi etomere eya gundi mulwane simanyi. Obuzibu bwonna obuliwo. You are accountable. Naye nze naye wasageza atuukako awo tulina twali awo. N'abantu benjogera nabo ne bakuba maneja wange byatandikira. Bakuba maneja wo? Mwe mwatandikira n'okutandika ng'omwana kubanga nze jeno yatugamba temukola kintu kyonna nga tekiri mu mateeka. Poliisi ekwasaganye ki ensonga. Abaana twali banoonya mu kijuwaji eri ddala. Otawo lwava ku ki? Tetwandizeeyo. Ne tugenda ne tufuna omwana bwe yali mu magezi ne ndeeta poliisi n'emutwala kuba oba oliawo bandimukoze ekizibu. Bagamba Mudula bujja mu ddongo si bya kidongo. Anti bagambira akati Mudula ate kati asiba atya abakubyoli lwaki tumanyi Mudula muntu ayina eggaali. Tubakole batya? Ati kati mwana mulimu eggaali nga tomwana nga omanyi. Nga si bino tebagenda kuwe weetamba ogenda mbw'otambule enkya. Kale mulimu abantu nga tebagenda kukuba mbuno osigale ng'olya fiiti. Nga togenda alya fiiti. Nga bakutteko. Nga bakutteko. Nga bwe bagamba nannyini embwa yamanye embwa ye. Wallahi billahi tallahi ndayira Allah siina gwe ntasija. Wallahi ebintu ebyo ne bakuleka toswabba bulungi. Abantu babasibazi waya, abantu bafa. Abantu bafuna permanent damage nga wogambye. Nkya Mungu nze mmanyi. Kagera okumaze ngamba mwana. Uyo dogo mufunye. Poliisi emutwale. Ate abali bamutwala ngera mulimu era abagamba abamujonkera abamukona mu magezi. Kati w'omuleka. Kitegeera. Ozannyamu ku magezi. The aftermath. Your actions, yes, after that. It will count before man and God. It will count. Stegera. You want justice, let him serve the justice. If he serves, then si byakakasa. Kyali kakasa mwana okakasa awo twavaawo. Ebyeki bata kibuli? Nzolaba twabadde awo egundi kololo natuuka ku muganda ne mugamba mwana gw'oli muganda wange. Abadde muganda okumala ebbanga biki bino bakuteekayo oli akavidiyo buli nabuuza ne mbuuza abaana
mumanyi gye nvudde noono lwaki mwagala otufuula ababi kubanga ffe tujja obba ababi bagambira mu kavidiyo mbu Mudula mbu atwagala kaaba kubanga omuntu mumanyi Shalom omuntu mumanyi ntano wange kitegeera aye ntano wange nze n'abo abaana abamu saabalabanga nga mukyali eri tetulina nnyo gye twali naye tannabafuuka kyali namulabira abaana abamu saabalaba ne gwe nga kyofa oteekewo olutalo wakati wa Alien ne Mudula nze wenfuna obuzibu ne Alien nkubira essimu nga Alien omuntu waati ne waati akoze waati ne waati isn't that respectful? It is. Njogera ne mukama we ayogere n'omuntu nga nja kwogera nabo kitegeera so violence mwana si bintu byangu nga bwe balowooza era si birungi Shalom n'ensi ekuzeemu abaana babeerangawo nga bakambwe nga mwana nze simanyi nabaana beboogera omwana ng'akoona basirikale n'ayokya paatulo bali mu Uganda wano kati gwe oli eyo olina gy'oyogerera naye ng'oli wesite ng'asobola okwogera wonna esite wonna watuuse ng'asobola okwogera si kuzoleya bantu nere waliwo bavumbi baawo ne gwe okimanyi no bavumbi ddala ddala betwali tumanyi baaliwo bavumbi nnyo abo nga bwe bali naye kati ensi ekuze mwana ogenda gira omuntu mwana ye akuleke akulinde amateeka we gakulaba gakusibe kati waliwo ghetto structure eno yafande damulira olowooza eriwo obubeezi talina kyekola anti bagamba your ghetto structure it is politically affiliated with the ruling government oba oyogedde akagambo ruling kakulu nnyo live by the ruler if you want to live kati tokimanyi nno bintu byolimu ate bimenya mateeka ate oyagala kubeera nga you be against webanga gavumenti ye mukama gyakyataddewo ngaetaddewo structure weekyo for now negamba abaniga abaagala si byabukake mugigendemu tugenda bakolerayo bati tegamba nno olina ogiwagira lwampaka era gyonaalondera tebagenda kubeerayo kati kale nze niwemba siwagira ruling government niwemba sigiwagira naye omukulu muyija gambye Mudula kola bwoti ne bwoti you're going to defy because you're against the ruling government. It is not right. Yes. Ebintu ebimbiriro giko nofuna obuzibu obwaki obwobwereere I'm talking njogera lwakuba ndi musiraamu nkulembeza bamukulembeze nga bwe tulina abalala betuwagira tulina okusigala tugondera abatufuga abaliwo beerawo oyinde chansi y'omulala gwe tosobola forcinga bebamanyi tojoyininga gundi ghetto structure naye omukulu aba agambye kino nga nokigoberera kikole bwoti kati entalo zino ezibabeeramu Mudula kuba kati entalo ezisinga ziva ku magaali amagaali agasusse Mudula mu bayimbi teziva ku magaali abantu nno balina eggaali gwe abantu nno balina eggaali obamanyi biva ku mazole era gava okwo ku kitimba omanyi TikTok yaleese nnyo babbondya
Wayo babondya nga bo ba ku TikTok nga kuvuma nakuwemula nakola ki naye ng'omumanyi nti oyo ye bw'atyo kati omugezi yalina omumanya nti oyo ye tumwesonyiwa muleke ali bw'atyo kavimbira ensi ye abeera alina okuvimbira ensi omuleka kiri oke okuggyako nga wa mukwano gwo nga kyali wa mukwano gwe n'omukwengamu gundi akoze bw'ati tuli ba kampu y'emu naye gwe mba sikumanyi sigenda kuwa budde bwange sikumanyi sikujjukira mba nakulabye nakuyiseeko nana aba oli nakuvuma nakola ki nakwogera ku internet nga tomumanyi tomuwa budde bwonna I have no problem muntu waddemba okwogera abantu nga bavuma wano bulijjo bavuma Bobi Wine bavuma President Museveni bavuma n'obwakabaka bavuma kabaka bavuma buli kimu sipiika wuuyo bamuvumavuma dda ekyo kiri oke pozi nga oli gw'ovumye asazeho okujjonkera naye nze sigenda kujjonkera obudde obuba bungi etegeeza ggwe nga tuli ku gundi ya Alien yoni mmwe tolina buzibu gwe ne Alien naye bano abaana bano abagala siwina buzibu ate nabo sirina buzibu nabo anti baba nti babakulinako obuzibu gwe nga tobalinaako buzibu naye nga babakulinako anti kati bo babeere nga babulina naye nze siwina n'obudde obwo sirina bba nabo walabye ekyatuuse ku muvubuka gwe bayita Panisha bamupanishinze sinabiraba tonaba akavidiyo katambula omuvubuka gwe bakutte yazoleya Dr. Jose Chameleon nga yeboogera mbu kuzoleya n'akwatibwa bamukubye tebamukwatiza poliisi nga gwe kiwakoze mbu wagoberedde mateeka twambu ekintu tuyinza okukikola because twagala tukakase naye senga omuntu ono atufiira mu ngalo netufuna ate natusaako ate emisango eka ne katukwata tuyinza kukola tutya embeera eziyinza otuteeka mu kukomera bano abaana ababeera n'abayimbi buli omu nabikolwa bye era buli omu ebikolwa bye yasasulira ebikolwa bye buli omu yamanyi anko so abawa amagezi kwana omwana omudira senga yafudde bino nina tukavidiyo kale twakalabye fayini nemanya ate byandibadde birala kasenga waliwo abeekwese for mada ne kati era okola assault osobola okwekweka oli waba asazeewo kuloota naye kiryoke bwe bagende mu maaso ne violence ekiri okay. I feel like it's okay for everybody to do whatever they want. I feel like it's very okay for as long as they are ready for the repercussions of their actions. Babikola byonna kasaba nga bali ready. Biggwa byonna stage tabgwa shalom. Naye nga biggwedde bitya mu mbeera yonna. Wanda leka vidiyo yako nga twaga tenga le kati kasenga tuli mu misango. Mu mbeera yonna kimaanyi kiggwa endo tuli mwaka guli mukuggwako mujja tubuze emyezi emika 3 endongo ya Uganda ogiraba otya endongo nzibu eri competitive abaana bapya bangi abalungi abayimba obulungi naye nabo tebakyakola consistency nga gye twakolamu kofe consistency kati I don't know if it's due to the overhead competition. Siman, but I feel like their excellence is not consistent. Antamba na financial constraints ezo. Kwendongo ya bei mudura. Nafera yali ya bei. Kajaze no faba kubanga tetufuna namu kuba ffe twali mu lockdown. Ngawe najja nali mu lockdown. Wakubanye nga tofunamu ate nga anya kusasula
Onya akayimba kawayimba ne Cindy. Akayimba ako mala focus ne bagamba mbu akayimba ako kako. But the song was doing well. Ninga tebamanyi mbu akayimba kamudula. Kubanze nali sibimanyi. Nali simanyi na promotion, nali musomi. Nga sibimanyi, nga manyi ebintu biri automatic when something is good. Ate mbisebyo tewali TikTok. Era singa yaliwo singa kakuba Bidni Rahman, singa nategereke kwa. But nobody knew about my face because obeera mupya bakuzanya wiki ngemu bbiri ku TV nga bakuta. Abakwesonyiwa. Ojja kuba akayimba kamaze kakuba nnyo. Naye yesindiye. Abo bakuba. Was that your first song? No, it wasn't my first song. It was I think my third song. Nali nyimbyemu awo naye nga sibiriko naga nali nsoma. Ngate music mukola nga rap banga njagala. Sure, nudde mbuche ngendo dependingako. Ngenda back ngenda kulya ku music ngenda okola ki? Nali nkola. I was a sales executive mu company at Tiantan Group of Companies. Tiantan, bana yaba China. I sales executive. Wakola marketing. Nga tutunda emifaliso, tutunda roofing ezo, tutunda bintu byali bingi. Kati mudu yango so convince omuntu nagula omufaliso. The way you speak. Nkutidde. Ate era abantu baagala muntu ali polite. Ebyaffe ebyokutunda byakuleekaana. Waliwo abantu nno nga otuuka ng'oleekaana. Bakuba n'abatunda ekimanyi binene bye tutera okugira kati ffe tutera okupromotinga manya myenge, manya biki. Okola n'omuntu ssebo, okola n'omuntu nti kati ayagala kutundire commodity eri tangible neeno ng'ate ya bbeeyi. Bintu bye tutunda nga bitandikira mitwalo 10 genda waggulu. Ziyinza okubeera ntono naye nga si ntono. Omuntu omukakasi olina okubeera nga conduct yeeyogerera. Erina bbanga nnungi. Zonwenda asinga abatunda asooka ng'alina okunyonyola kati gwe mujula oyogera mpola yawo bintu bya mpola watawakala ngaye wayogedde. Tuli batawakavu. Allah yatuteekaawo. Ate we wasinga obulungi kuba emirembe mbanjirina. Tufunye guno omwaka guleese abaana abawala abaleese endongo nga bali serious. Senga nkubuza abawala nga baana boga bano bo. Mwaka guba bakoze bulungi omwaka guno. Abawala. Bonna wamu generally. Oba mbapya. Abaana abapya. Abapya. Waliwo ku baana abapya kati benda abangi. Tracy Melon number 1. Tracy Melon akoledde bulungi. Ne Winnie Mogere. Naye n'omussaako. Ne Winnie akoledde bulungi. N'akayimba ke n'essaaha kalungi. Daily menu. Namola Mimi Kampala. Nze omunsi mukola naye nga ndaba akola. Mimi Kampala gye byamanya twali awo waliwa papa onangamba bamuyita Mimi Kampala nga tomumanyi. Kajukira manyi kituufu omanyi abayimbi bangi naye ayimba bulungi ate alinamu ennyimba ze ziri ku ground mu bawala okusinga. Brandy nga they sing along. Bamwagala nnyo. Then mubapya oba that's all guy interview naye otuuseeyo oyo yantandika dayasa guy interview naye otuuseeyo nesompa esente zange n'abagunja press conference sajja kuba nali ye twaliwa ku press conference twaliwa naje twali eyo mwe mutandikirabo. That's sente. That's ana interview ezakola alina abaana bajja ku best n'abaleeta. Yogera amazima. Tolayira maama omusajja alayidde maama ate sente n'azireeta. Omusajja agambye okweka ku maama wange sinatwala ku sente. Dakiika 2 kankube Kampala bampeereza. Kati ekyokulayira maama kikome. Yabadde akyejjako.
Kacheta tukaye Mimi Kampala Ava Peace Winnie Wamami Ava tali Mbappe ajali Mbappe yakukumba awadi bannaye azizobze yao yabatajali Mbappe naye lwaki bano olweseewo babo lwaki oleseewo babo bokolagana nabo Chase Melon ngasi wali ate no munange ate Pretty Banks simupya Pretty Banks simupya so amwaka gweddo oyo omwana mo akakamba ka inside ako ate inside is last year Pink kwe bamusayingira mu kusajja webweru kati ne bali abasayinzira ne Pretty Banks ate Pink yabali waggulu abaze kumuyamba munna Uganda aloga Pink wange Pretty Banks is very talented yeah naye obombuza kubakoze omwaka guno ogedde ekigambo very talented mudula mwega tunana abali talent ne baganye okuba akaji what could be the problem Mukama is a problem manne mudula na ofuuse ne Mukama mudula I want you to say things the way you see them tuina abaana nga bayimba wallahi mwana ayimba nyange mbiganye okutuka nyambako wenali sinayimba muyayo nali nyimba bubi nali nyimba bulungi osingawo ngayimbanga mudula mbadde mbamga kali akayimba kayimba ne sindi nga kakabi nga terina nga tamanyi mbuye tumategeera mbukako mukisa kati omukisa ogwo omukisa Shalom mukisa kintu kikulu mu bulamu bonna omukisa kintu kikulu femusife gwe kusooka oba gwe wanyikira nnyo eddiini mudula buli kimokisa waliwo bagamba basimanyi beetunde biki naye waliwo abeetunze nga mwaka ku mwaka beetunze tewali kye bafunamu abaana mudula ateeka do you put money in promotion yeah oteekamu abaana ateekamu ssente nakola interview nomula Saagita omwala muyimbi ndigita Allah wali bampadde ekisa bamutwala ku musawo n'amukaliriza bbi namuga ajakoma okunyooka bwaje olina okukomba otintamba na Uganda abo basawo bye nagambe okuloga kashagamba mudula abaana betambulirako to be where somewhere kati nja kiri pesi kyayogera mudula senga toli wano oli mudula senga oli wala nayo ganye okukiza mu industry erimu ebintu wano wendi we no beera gazi banzijewo goloza wendi bameka bagalo beera banji of course banzijewo banze wansi wendi banja bagalo beera togera mentioninga bayimbi 10 mwaka guneno nga sirimu guno gwokka okuva lwe wajja tugeze si kyangu Mukama bakuyambi chimala fedini zugamba alhamdulillah Shalom waliwe nagambye kati yanyokeza bia komawa era nga tugere tukwata omusawo tumuguleko omusango kati omusawo tajja kubuyana bira enzo bawo yamugamba wamala munyokeza lyako ate omusawo akikola anti nomala n'olya ate nekijjanga n'omusawo oyo nga ne mu bintu bye byalina talinamu yadde ne jinni n'eryo yadde omusambo ate nawadde empewo ezikiza kando waliwo omusawo gwe mmanyawo emityano tanawadde empewo ezikiza kando naye bamulanga ku TikTok awo mwe bali bangi nga talina talina wadde empewo ezikiza kando oluusi n'eddoboozi libula nga ali mu bajjajja ogenda buyadde ku nnomo mangu kati engeri gyoba batidde mb'olina ejjajja tomubuuze nkiwayo ejjajja kawaani ki agenda olaba oyagala okubuuka n'addayo emizukulu abakulu boogedde ki ate abo jjukira babeera ku yaabwe basaaba ebintu anti nomaliza nga ssente zewandiwadde dijje oziguzeemu ente omukulu n'asigaza n'agenda n'ayanjula era gwe tokkiriza mbu witchcraft can help an artist okuyitawo abayamba yes it does kati nkusomeremu kale nga tuva ku side y'omwoyo yaffe Mukama agenda kukuyambira w'oyagala w'otadde birowoozo wekiri wogera ku makya ng'okimanyi nti nekiwuggulu wekiwuuna omuntu agenda fa lwanaafa akireeta
Akireta bwesi ne kibeerawo. Ne kikolera gwe kyoyagala okukkiriza. Noga bannaye ekiwuugulu kino kyafuze kikaaba. Ate okumanya Allah mukambwe yatugamba bw'oba najja gyeri nga balowooza ndi mubi ngenda bbeera mubi kiri ekisembayo. Naye banajja gyendi nga balowooza ndi mulungi ngenda bbeera omulungi ki asembayo. So Mukama akuwa kyolowooza. Gwe ebiseera ebisinga weegendereze. Omuntu abeera mulwadde ng'alina kansa we nga tamanyi nti amulina. Bw'aba amala omuga nti naamulina obulwadde budduka. Ne bweyongera. That's a psychology of things. Ne Katonda n'akola ki? It's a psychology. Anti ogende omusawo n'omugamba amaka gayuga. Omwami biki. Omusawo n'agamba kyokola funamuko kasente kakebbali. Kyakasente nkajjawa biki yange omukazi. Akutumye mu bwenzi. Awulira? Omusawo n'agamba kati n'emirundi gy'onajja nga wano togenda sasula. Nze enkoko nja gikola ki? Gigulanga. Wamalaga amajjajja ayagalako bakako naawe. Abeeko byakuteeka. Abakulu bakusiimye. Womala ngagamba kati woddayo waka. Bw'oba wafunyeyo ng'ofunyeyo zigula enkoko gifumbe, omwami asange surprise y'enkoko, giteekemu ebyoya. Ebibyo ebya wansi. Kati ebyoya tagenda biraba omwami. Naye agenda lya ki? Enkoko. Wabiraba ogambe bannaye obubiri bwaguddemu. Ng'oli agambye ebyo ebyoya byaddemu eddagala just ayagala onyumisiza omwami wa okulya enkoko. Maka gafa agaba aga wansi agaba nfuna mpola ng'enkoko erina kyetegeeza ky'amaanyi. Wamala okuwulisa ng'omugamba agambe mukolera akatunda kano kateekemuko ku ntuuyo zo ez'omu nkwawa. N'obeerawo n'osiba enkwawa ofuna akatuuyo. N'olune agamba akatuuyo naye katakkirira gwe kwata akasaani kozeemu akatundwa otabulire aba akakomawo bw'ati muweerewo akatunda. Kati ng'omwami alaba oyongeza mpisa nga naye asanyuka. Nolowooza omusawo akola. Kati ng'omuzimu gwakubiza amagezi. Psychology. Mukama akuweera wakola ki? Wotadde emphasis. Naye ng'ate bibakolera kubanga n'amagini gye gali nga gabikola gabyanguya. Riziki yeri wala ne gagisembeza. So abayimbi abaloga baloge? Be bamanyi. Abasaddaakira jjajja bamusaddaakire. Kiri okay. Tuba tuli awo Mudula, tuba tuli awo tuli ku TikTok onscrollinga bwoti. Ngenda okulengera Mudula. Nana abantu bobeera na ku TikTok live. Kati ekyakutemba okukola TikTok live ezekirezo. Nange mbooza nange semanyi. Nuli twabangako batono nga tubaako nga ffenna twemanyi. Kale ennaku zino ssebo. Kati ate ennaku zino badde siriiko. Nantimanyi nva kubuuza jjamba kubuuza jjebbi nga kyakola TikTok live. Zali zikutteyo. Nga tuweredde ddala. Badde siriiko naye tugenda kudda. TikTok ezo live just zabanga za kwengaginga n'abantu baffe. Your fans. Nga tubabulako. Kubanze banaye siba waffe. Doesn't it affect your brand? I would say like ngagwe. No. Omuyimbi okubanga oli ku TikTok live ezo zikwongerako nate zikwongerako ko. Yeah, I feel like it's ziteekawo bondi wakati wange n'abawagizi bange. Yeah, somehow. Kasiteba eyakusonderako ssente. Gwe tokkiriza mu TikTok zakusonderako ssente. Naye mujjo kyeyo muweereze. Bajja tusondera nga tusoba ku bivulu oba nga kyetaagisa nnyo naye abantu fonna otusooka ne tubaleka. Tunyumyamu nabo omuntu n'alabako ku date kuba nze si postinga ndwawo. N'alabako ku bulamu bwo obwa bulijjo weeyisa otya oyogera otya biki. They want it. Oyogedde ku kivulu. Tulina pulaani y'ekivulu. Omwaka ogujja nga gutandika inshallah. Omwaka ogujja. Tugenda Lugogo, Serena. Venue tuli mugitunulamu. Jazz pia Munyonyo. Management ya yenkola nabo. Sifuke kati tunulamu. Sifuke. Sifuke musajja amaanyi ne musajja wange yamusuulirira Giraadi. Yamusuulirira buli omu. Ndowooza Giraadi ndaba ennaku zino. Afuuyira bomba. Alina bomba gyako. Oba akola yekka. No, they are businessmen. Oyo Giraadi bantwala paa ku biro bya Gorodi. Ne Rain siri kusonyiwa. Rain yanga gwe Shalom owonye obwavu. Nkulese wa Giraadi yetu.
ne bamvuga pa akasanda kasente je kali kati omala njeke gyankubisa first time meeting Gilad yambaka Golod nanga atwala hango Shalom Golod yakutte lwali lwa mukaaga bwetu tinyeruke wakajamu sente wallahi tobanga mwavu wasena sente sande mubende Raina ngamba gwe Shalom banja okikentika nyankubira gwe Shalom Gilad akubuziza wano gwe n'omusajja alina sente balina nazemu mulaba afuuyira gundi ayine bomba ye ate kati wagolodi tafuuyira embuzi mama Museveni talina ente ate ebya Museveni biralamu alina ente Gilad mukwate mu kusaba busabi omugagga bamugagga ssebo Gilad mukwate muwe ku peni Gilad peni yuweri ate okyali wange ye wayagalira aha Gilad yes twakoma ku masanyalaze bwetwakomawo so yaleeta amaanyi mu budde obutono oyo mwana yetikka Kampala yo nanjukira nze webale nnyo ku birthday manager sifuke ya mwala we ne banegwe tukole sente bannamawulire ffenna abataalina sente twali awo ati gwoli muntu mukulu bayita bato nze naliwo n'omusajja mulungi nnyo dayas sifuke talina mbwa era nga olwo atuyako n'entami n'atuwa amafuta nga mmotoka zajjulira ddala wagaana naye mwagateekamu osobola okugateekamu ompadde miliyoni nywa amafuta nywa gaaki nze mmotoka yange ngimanyi manyi kyenywa ne kyetanywa ye ne mmala tekamu fulutanke ga beka banzibye atekiriza emmotoka yange omubbi yantaddemu olina project empya tugyogereko eya Mimi Kampala so tumwagale nnyo emimi mwagale mujja mwagala kyataki nanje obuzibu olina mudi omala obaleeta ate nga bagenda ewalala batukirabyeko thank you kyogedde nze ntidde kyogera bwentyo abayimbi obaleese n'abakubbako bambi tebababba because okola ebintu byokusulaati yo pace okeera kusaala muyimbi ali mu studio agenda kolafako bwoli kutaye kyoda kati Mimi Kampala tebamutwale ye tuteesaganya kenda muno kati muteesa tuteesaganya kabere yasookera twateesaganya nomugala kati tukanyiza era tetulina musaayi mubi wakati waffe okay singa twabagamba dda kati ku project Mimi Kampala bavubuka ki abato abazze guno omwaka balambu omwaka bayiseewo Katonda abawaddemu tubamaze abawala tufunye Mimi Kampala Winnie wa Mami anyakadde omwaka guno waliwo mpyetipyeri mujula stop it mbotu muyimbi mubuza abayimbi apye omwaka guno akoze obulungi mu September omupyetipyeri onyayimbye sima Yosefu Wema enatete ose muyimbi togera kubayimbi mujula yes chaliwo nesi ayo mu bamuyitani okubiri wewe HDGida Echo Star bamita Echo Star mujamula Echo Star kaimba chi ba HDGida is very talented abeka wa kudipo weri panda bayimba bulungi ogenda mulaba omuvubuka omulala waliwo eyakubye luno oluyimba olubadde lutrending ennyo kokonkozi manyagangina anainuka yaluzemu ne Nando Love longosa statement Nando Love yaze Nando Love naye wabajjidde wabaweewo tayinza bba munene kola oluyimba tayinza bba munene longosa statement bamwitanise kati ate guna yaliwa erinnya limvudde mu mutwe Mad King guna yaliwa ate guna naye mukubi wa raga bakuba kati longosa statement mujula gwolaba luyimba original ati luyimba nnyo kuba nnyo abo bameka basatu abasajja
Mwami kyawo leero. Chameleone yakubye kapati remix. Kamili basajja bakulu. Alien basajja bakulu. Bakulu. Kamili basajja bakulu. Alien basajja bakulu. Bada Sandra Nax. Ekyekyaana. Bambi Sandra Nax. Bannange. Gwe Dias. Sandra yakubye muyimbi. Oyo mwana alina abembi basinga abaludda mu industry. Kati nze nkubuulira. Uya, it's okay. Olufulumanga lulungi. No, gwe Sandra Nax amanyi okuyimba. Si lulungi. Kanze kankubulira abange bemmanyi. Sandra Nax. Mulabye guno omwaka nze. Kati nze mulabidde almost 15 years. Nenga ayimba. Si mwana muto Sandra Nax. Nenga ayimba. Nenga ayimba. Bamurecording emirundi 17 Anti abadde ayimba. Enda kunoonya ku dust ogera ku Abadde tayimba. Muyo. Obyogera nga bw'obyogera mu kamera munnaye. Abadde tayimba. Naye yatandise. And that is a very great start because I know nyimba bbiri is trending. Kapati. Nenda yamba kanyo kapati kamu. Akapande kasoma. That part is nice. Akapande wasemaji. Akakwe. Ne kanyo. Ne panka. But it was a good combination. Yes. Yes, it's a good combination. Banja combining. Oh no, alina amaje nze sirina jebbi yekka gwe ntambula naye. Ulira. Yekka gwe ntambula naye. Nanti sala. Oyo msajja taagala msajja mukakka mono. Reality is kwali kubayimbi ate Hezo amuulirako. Hezo yakubadda. Hezo yayimba dda. Kuva gundi. Lwanze ndi mu nsi ki. Hezo music Hezo yakuchanga. Awandika ennyimba omusoga. Ono omusamya. Asite mpita tachi ono yawandika olwa winwa tabudu. Yesoko mumane. Nga bali busoga. I need to do more research. So bannaye mugende ku Biva Organic esangibwa mu Mengo Pet Masengere babajjanjabisa mere eddagala. Genda ku Biva kw'eddagala Kisenjobe agambe mere eddagala. Bw'ova bwe tukungalabiza Kabaka yambuka kati bakuyona ebibaati ojjabba otulengera ku 0752 60 24 27. Ali atina kali bajjukizo genda mugende tembanga mudula yakkiriza of course naye akwesa Allah naye genda akusomera eddwa gw'omuyimbi omupya agala okuyitawo onabye erimate bitambula naye mpola. Ani gwe siyanze jebbi. Mugende babasomera eddwa. Anjuga gesto ewaali awo kala ng'omujja kalaba abagala okugula tablets essimu ate tablets essimu MacBooks charger smartwatches genda kwa Ivory ku G19 obenga mpola 19 Omega twerugogo okuyinga emitwalo 2 ne million tuga sukano onya byosembyayo akamba kwakuba kwajja mu live kakomawo nyoko byakomerera byali bya nyoko byali bya nyoko ne muga chako okuyimba otuyamba buyambi sibyoliko ulyawona nyoko byali bina koma sibye ebintu ebyo kanku blocking nyoko nawe ntuka swabiba nsajja washitiba nambi bale kwagala Allah yeba kwesezzo obuvubuka bwo kwagala Katonda unlike Dias Sukolachi twagala Katonda gwene Katonda temutingana. Amina mwana mbagaliza obulamu bulungi mukama abakuume mbere bulungi musibe bulungi mutwagale ffenna nga temusosoddemu. Atujja bba tosolamu atakola ebitajja njagala mbakakase temukola ebyekisiru tujja babuula. Yes mweraba.